eyafunye olubuto lwa mutabani wa mukama we ali mu kulaajana ono nno nga baamuggalidde mu nnyumba ne bateekako ne kufulu eya password ng'omukyala we waka ye yakikoze. Nze nina okukkiriza muli nti nno buli omu agenda ova e Uganda n'agenda mu nsi ezo okunoonya ssente era nga nina okukkiriza mwenna abasinga ku mmwe mumanyi ensonga lwaki mwagenda. Abamu ku mmwe lwakwesiruwaza naye nga nammwe amazima mugamanyi nti mwava e Uganda nga muli banaku. Abamu ku mmwe muyina abaana temumanyi bataata baabwe gye bali, abasajja babazaalamu ne badduka, abalala ku mmwe muli bannamwandu, abalala ku mmwe famiri zammwe zaabagoba nga zaabeegaana, abalala ku mmwe ng'embeera yabatulugunya mu bufumbo ne musalawo mugende mukole nga byonna bigaanye n'ogenda okukola otuuseeyo ovudde ku nsonga eyakutwala okukola otandise bwamalaaya. Yenze Shila Adita bwe mba nkola obutambi nga buno nsuubira okunyiiza abantu bangi naye nsaba mubeere nga mumumiikiriza ng'emuze nga mugumiikiriza lwa nsonga ndabagamba buli wendaga feesi yange tubeera mu kusoma, tubeera mu kuyiga, tubeera mu kwekansolinga, tubeera mu kwegumya, tuba mu kwebudaabuda. Mujje mubeere nga mutwegatta ku gwe n'atanaba subscribinga video zino saagala obeere ng'ozisubwa subscribing okwate nekkade nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Comments zammwe za muwendo nnyo nzaagalira ddala kubanga ababa tebasobodde kulaba butambi buno eno basobola oyita mu comments zammwe ne bafunamu ekyokuyiga ate era ffenna tukimanyi nti nno okufuna embuto nga tuzifunye mu bakama baffe eyo gye tuba tugenza okukolera musango era ng'osobola okuttibwa ebbanga lyonna basobola okukutta. Mukama w'okusooka ayinza okitwala ng'atakirabye oba neyeefuula atakitegedde naye ajja kumala akitegeere. Okusooka ayinza okuba nga eyeefudde ng'akusaasira naye njagala okitegeere nti aba akupulaaningira muzuukuke. Tugendagendako mu katambi ka muganda waffe ali olubuto era nga yeetaaga buyambi tukawuliriza bulungi nnyo ate tumale tukomewo tubeeko kye tukwogerako. Gwe wena ayina ekyokwogera nga nze sikyogedde kiteeke mu comment section ate era tukomewo. Muzuukuke iye muli wa muzuukuse muyimirire kandobawe anti njagadde emiti mbibateere mu Luwarabu temumanyi Luwarabu bawala ba Falaawo ne batabani ba Falaawo temubimanyi neŋŋamba kantuule wano mbibavunuulire. Omutabani wa baba avuddeyo yeewozeeko yagambye sweetheart we taneegaana kumuwa buyambi taneegaana famire y'ekimanye era ekintu mutabani wa baba kye yakola yakisasulira. Omuwala oyo gwe mulaba yasaba miliyoni zaali 5 ne bazimuwa n'azisindika mu nsi ye n'agaziya amagulu. Olwagaziya ne baba n'awulira kwaisi mara kwaisi mwoya katiru mwoya kwaisi Uganda kwaisi mara baba n'agwongerayo munda ddala mugambe nti gwayingira munda omule gw'enkuba gw'eŋŋamba omanyi mwayonooneka muyinza okutandikiraawo. Kati baba ng'ayuwayo tanga etandise okuziiba tanga tebaruka etanga kati kuva baba agisindikayo eri mu myezi 5 era ne baba akimanyi. Omuwala bagamba azaale aliko omwana wano ate mu nsi ye oba si kyekyo agende mu nsi ye azaale omwana amusindike naye iziiti kisoboka talina waayita embasi zigenda kugaana. Okiwulidde eno nsobi ono omwana tabalimba omusajja avuddeyo abyogedde mu Luwarabu n'agattamu Oluswayiri n'agattamu Oluchina naye ffe bakalondoozi ne tubifuna mugambe y'ono maada atuwa eby'eSaudi temubyansindala eby'eSaudi nze mbibatuusaako kyotanawulira kweno page likinga followinga. Bwe bw'obumu ku butambi mwannyinaffe bwe yakoze nga yeekubira omulanga era ng'agamba wabeeyo muzira kisa ajje abeere ng'amutaasa abeere ng'amuyamba amanye engeri gy'agenda okuba nga avaayo eyo. Baganda bange nze nandibadde nakoowa dda okwogera ku nsonga zino olw'ensonga okuva lwe natandika okwogera ku nsonga zino nsiina lunaku lwe neerabira kwogera ku kigambo kya kwegatta n'abakama babba b'abakama bammwe era nga sirina lunaku lwe neerabira kubajjukiza nti nno eyo obwenzi bussa era nga sirina lunaku lwe neerabira kubajjukiza nti nno eyo okwegatta nga toli mufumbo bakutemako mutwe bannange kalabba. Nkyogeredde ebbanga n'ebbanga ate nga sinze nzeka
tulina baganda baffe bangi nnyo aboogera ebintu bino byenjogera nabo nga mu meseji yaabwe gye babaweereza mulimu kigambo bwenzi era nga babakomako. Nze simanyi oba kiki abawala abanayuganda, simanyi kibayingiramu, simanyi muntu akeera ku makya n'abagamba kino gwosobola okukikola n'osigala ng'oli bulungi nange nakikola. Kimanyi mulina bugurupu obwo bwe mubeeramu ne butandika obbawa amagezi, weebake ne bawa mukama wo oyongeze ku musaala buli woneebaka naye, oba obadde ofuna emitwalo 9 agenda kwongerangamu 10 abalala kummwe mwegaba n'eri babba babakama bammwe lwa password ya wifi. Can you imagine? Weebase ne bba wa mukamawo ng'ensonga enkulu kukuwa wifi obeere online. Weebase ne bba wa mukamawo nga gwe oyagala oyisibwe bulungi. Mukola ebintu bingi nnyo olw'okuba mwagala mubeere baganzi eri. Era ne tubagamba nti ebyo byonna byonna osobola okubikola naye the outcomes, the ending results zigenda kubeera zitya. Omuntu oyo yenna atatya kufa nze mba mwewuunya. Baanammwe okukutta nga teweesimidde ekintu ekyo nga kibi. Okufa mu nfa embi nga bakutemyeteme ne bakufuula chapati. Bannange ekintu ekyo kiswaza. Okufa nga bakutuze butuzi. Ng'ekiseera kyo kibadde tekinnatuuka naye oli najja n'akugwa mu bulago n'akutugumbula paka lw'ossa omukka ogusembayo. Bannange ekintu ekyo. Mulumirirwe ku bazadde bammwe, mulumirirwe ku baana bammwe kuba abasinga ku mmwe abaliyo mwenna mwazaalazaala dda muli bannakazadde muyina abaana. Mulumirirwe abaana bammwe ogambe bannange nze okufiira eno nga nfudde obulwadde kaleekaleko ng'ate ofudde obulwadde obutegeerekeka wabula si bulwadde nti wava e Uganda ng'oli mulamu otuuse eri n'ofa siriimu. Ekyo kiswaza tujjamanirawo nti obadde malaayi obadde ogattika abasajja kubanga eri ekintu ky'okwegatta baali bakibajjako nga mmwe abagwira nga kyasigala ku bannansi. Ofedde mu nfa ennungi nga tofudde nga bakutaddeko akagoye akaddugavu ku feesi ne bakutemako obutemi omutwe nti ate kiki nti ono yakoze eki abadde yeegatta ne bba wa mukamaawe. Ofe nno naye nga tofiiridde mu busenge na bwe bagamba nti bakwatiddemu ne bba wa mukamaawo n'ofiira eyo. Ofe mu nfa endala naye oleme kufa ng'ojja mu lubuto. Enfa eyo yonna eswaza. Enfa eyo eswaza. Simanyi nti oba ebintu bino mubyegendereza oba temubyegendereza oba mugenda okutuuka eyo ne mwekyawa obulamu bwammwe ne mubukyawa n'ogamba kati ekijja kijje naye nga ki osobola okugumiikiriza. You can wait. Contract ey'emyaka 2 ntono nnyo. Toletera abantu kulowooza nti gwe obulamu bwo buyimiriddewo nakwegatta. You can still stay, survive nga weweekuuma. Bw'oneekeera ku makya n'otandika okwegabagaba si bw'ogenda okutuuka ku ebyo by'oyagala. Bangi nnyo beegabye ne batatuuka ku bye baagala. Naddala ate ng'oli mu nsi eri risiki. Bannange mugezeeko okukuuma amagulu gammwe. Amagulu temugabamba, mugabikkeko. Oleme kugenda kupookya na birwadde abantu bemukolya abalina ebirwadde ebyenjawulo. Ebimu nga temusobola na bijjanjaba, ebimu nga n'eddagala eno w'onookomawo e Uganda teririiyo. Ofiira ki? Ofiira kwegatta. Bannange tubeere bantu bakulu, twerumirirwe. Nze nabagamba engeri yokka ey'okusurvivinga mu nsi ezo kwe kwekwata nnyo Katonda. Pray as much as you can. Pray. Niyo kiba kyetaagisa okusaba Katonda n'omwanulayo waggulu n'omuteeka wansi. You can still do it. Pray, kneel down, pray, cry for him, omwegayirire, omwetondere ebibi bye wali okoze, ate era omusabe n'ebirungi by'oyagala. Trust me, ojja kubifuna. Yenze Sheila Adita. Kansuubira nti akatambi kaneno kakutuuseeko politely, commentinga, tumanye ki ky'olowooza ku butambi nga buno eno embaagala nnyo.